Labe engeri gye baba stagingira ba player bano wammanga na buli omuroro gyazanya. Era okakase nti ddala kituufu Mwami Museveni akyatufuga ne mutabani we emyaka emirala. Ekisooka sente bwe ziyingira mu ggwanga balina ebitongole bye baziyisaamu baleme ziwamba era ne bazikukusa. Niyo no data bafaako n'amanya bajja zikukusa baziyingize bakole ki nga walaba mu kulonda ku luli wetwali. Kakati bakwata Benjamin Katana omwana owaabo ow'omunju eyakuzibwa alonda Nyakairima kati omugenzi ne bamuleeta n'atuula mu NUP ye secretary ye gundi ye treasurer omuwanika buli nsimbi eyingira alina okuba nga agimanyiko wagyevudde netuuka mu kitongole ye n'awaayo lipooti mu bakama be baafunyeeyo bweziti. Kakati ani addako n'omulimu awo omukulu ye Rubongoya secretary general. Tewali activity ekolebwa mu kibiina nga tagenda osinze. Waawa yavaawa yava mu NRM era gyakyakola alina kuperolo ye. Rubongoya secretary general w'ekibiina ekitaba abaana simanyi ba patriotic biki mu Afrika wano ye secretary general waayo. Bapatroni b'ekibiina ekyo ye President Museveni ne Paul Kagame. Oyo aba yavudde mu abali mu struggle oyo. Okitegera? Taata wa Rubongoya bw'afa. Goodman Rubongoya bw'afa. Ye yali kitaawe. Bw'afa. Ba Foster Generals taking a responsibility y'okukuza omwana oyo. Omuntu asooka ye president w'eggwanga lino. Owookubiri yali mugenzi eri Yakateegaya. Owookusatu yali Eritumwine. Owookuna yali yeyaani omulala owookuna awo. Was it yali Kaihura? Any of those. Naye weebuuze bana abaliwo bana abakulu bano banyiza ki omwana ono agende mu struggle. Kije batamuwa education esoma paka Harvard. Kije batawa Rubongoya ekyamunyiza agende mu struggle. Ono mutume nabagamba nti singa wali eddwaliro erijjanjaba obusiru teryalifunye bakasitoma. Anti n'omusiru abeera takimanyi nti musiru era wayogerera eby'ekisiru abeera alowooza nti ayogedde by'amagezi. Kakati ne basajja bakulu bano bakozesa amagezi mangi okwogera eby'ekisiru. Ate tobanenye kubanga bo tebayinza kukimanya nti boogedde bya kisiru. Era bwe baddamu ne bawuliriza eby'ekisiru byabwe bo bye balikoodinze ng'ebyamagezi. Batera okwegamba ha wano omusajja tumukubye point, wano omusajja tumukubye point, naye nga bya kisiru. Ate tolabanga ekintu ekibi ng'abasiru okutambulira awamu. Munnanga omusiru yanyumanga nnyo okutambulirako omuntu omugezi nti omusiru abeera muzibe ng'omugezi yamubuusa emyala. Naye abasiru ababiri singa balisisinkana ate gulijabagira kubanga tekuliika wabula munne. Yensonga lwaki nkugambye nti singa wali eddwaliro erijjanjaba obusiru teryalifunye bakasitoma kubanga n'omusiru abeera alowooza mugezi era ne bwayogera alowooza ayogedde bya kigezi. Rubongoya system ye yamuweerera. Katana system ye yamuweerera nga bw'ogambye. Ki system kyetaakolera baana abo? Era abaana abo banyiiga ky'okutuuka okwagala okulwanyisa system. Waliyo abataagala n'abeekyawa. Mbadde mmanyi nti obukyayi buba wakati w'abaagalana. Tosobola kugamba nti omuntu gw'olengerera ewala oba gw'otamanyiiko na mayitire osobola okumukyawa. Omuntu gwe mwekyawa naye yoyo mubadde mwagalana. Kankuzzeeko emabega ndowooza omwaka gwali gwa 1970. Dr. Apollo Milton Obote yafuna ku lugambo nti Idi Amin apulaninga kumuwamba. Dr. Apollo Milton Obote we yayita General Idi Amin Dada mu ofisi ye ku parliament wennyini. General Idi Amin Dada yakitegeerako ekigenda okumubuuzibwako yagenda ne pistols 2 mu ofisi ya Dr. Apollo Milton Obote. Mukama wange
bagamba nti njagala kuwamba naye bw'oba okakasa nti ebyogerwa bituufu zizo pisto 2 nettira mmaze okukookinga Obote kyava muga tekisoboka amma bali bayogera bigambo baagala tukyankalanya baagala twawula weegendere waayita mmeka nga Dr. Apollo Milton Obote awambiddwa oba gavumenti yenge ewambiddwa eyali omuduumizi w'amagye kano Idi Amin dada Biden ki system kyetaakolera Idi Amin Idi Amin okuwamba Obote ki system kyetaakolera Idi Amin ki system kyetaawa Idi Amin era Idi Amin yali asobola kuwansi nsonga ki yali awamba gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote nga Idi Amin y'omu ku basirikale abaddugavu abasooka okwambala empale empanvu Obote ki system kyetaawa Idi Amin era lwaki Idi Amin yali awamba gavumenti ya mukama we Milton Obote eyali amufudde kyali eyali amusuumusizza amayinja n'okukira ku banne gwe yali yeesiga gwe yali afudde omuntu era gwe yali afudde omusajja asinga okutiibwa mu magye ki system kyetaakolera Idi Amin lwaki Idi Amin dada yali badde awamba Obote mitwe tugenze ku Museveni yennyini atalina kuwambibwa baana be yasomesa na baana be yabeezaawo nga bw'ogamba ojja nti yatunda nte za muzeeya musikaguta yeebaka emirembe Obote kyataakolera Museveni kyonna kyali olunaku olwaleero yasembezebwa Dr. Apollo Milton Obote ku lujjuliro lw'obuyinza ate Obote yayagala nnyo Museveni kyova olaba Obote yakyawa nnyo Museveni kubanga ate yamwesiga nnyo njogera ku Obote tu Obote kyataakolera Museveni nga yamutuuse wa Mzee Nyerere kuba Obote yali mukwano nnyo gwa Nyerere kyova olaba obuwaŋŋanguse bwe obusooka obw'omugye ensanvu nga Idi Amin amuwambye yagenda wa Nyerere obwokubiri yagenda wa Kawunda eZambia omanyi lwaki gwe nakuleetera omwana gwe nakutuusaako ate gw'osazeewo sidelininga naye muyeekere gavumenti yange Obote kyataakolera Museveni Obote Museveni n'atuuka n'okugamba nti at least Idi Amin was killing intellectuals but Apollo Milton Obote killing unordinary people oba ordinary people mwe mwamanyi abantu ba bulijjo bawanayinki naye nga Obote yafuula Museveni kyali Obote yasembeza Museveni ku kyoto ky'obuyinza naye Museveni we yattanga ne mu nsiko wallahi ng'akiteeka ku Obote Museveni bwe yali omuyeekera bannayuganda baafa abasoba mu 5,000 abo ate gavumenti ye yabatta kyokka ate bw'abadde mu gavumenti ab'engulu ne basalwako emimwa n'okuttibwa ne battibwa abo bayeekera be batta bwe yali omuyeekera gavumenti ye badde etta bw'abadde mu gavumenti abayeekera be babadde batta Obote kyataawa mwami Yoweri Kaguta Museveni kikyataamusomesa kikyataamuyigiriza wawaataamutuusa wawaataamutwala Museveni yali ayinza kuwansi nsonga ki ng'eri yaabwe pasono nga si ya ggwanga nti nina okuyeekera Dr. Apollo Milton Obote era ensonga eri pasono yamubula kubanga teyaliiwo n'ensi yali ekiraba n'agamba nti babbye obululu obwa Democratic Party n'agizingira mu nsonga y'eggwanga n'ayingira ensiko n'alwana eyamupuula kyali era tewaliwo Museveni kyataawa Dr. Apollo Milton Obote okutuuka okugwanirwa omuntu gwe yatendeka okumuyeekera naye Museveni yayita mu ggwanga so si mu nsonga zaabwe eziri pasono kubanga singa ensonga zaali pasono tewali yalikkiriza nti Museveni asobola okuyeekera Dr. Apollo Milton Obote gwe ki ekikulowoozesa
nti okukulembera ensi oba okununula ensi kikwetaagisa kuba na nsonga na muntu. Ensonga ebeera erina kubeera ya ggwanga. Idi Amin bw'aba yayeekera obbota asooka kikyataamuwa. Museveni bw'aba yayeekera obbota ey'okubiri kikyataamuwa. Gwe ki ekikulowoozesa nti abalina okuggyako Museveni balina kuba abalimi bannaanansi ba mu sisitiimu? Tugenze ku gwe muwaana Dokita Kizza Besigye bano oyogedde ku baaweererwa nga bw'ogambye wadde ng'Oweekitiibwa Katana yajja n'atangaaza. Ki sisitiimu kyetaawa Besigye okutuuka okulwanyisa Museveni? Political commissar, deputy minister, internal affair. Besigye nga yayina amaanyi ate mugamba ye opposition omutuufu ffe tuli kiwaani. Naye bwe kibange ekitukula ekiwaani nti bano baava eri, ki system kyetaabawo okutuuka okugirwanyisa? Ki system kyetaawa Besigye okutuuka okulwanyisa Museveni? Nga ne lwe yagula empale z'amagye ez'okugulu okumu n'engatta ezitafaanagana, system teyamusiba era teyamulwanyisa, yamuleka ne mu ofiisi n'emulekamu. Ki system kyetaawa Besigye okutuuka okugivaamu mu Gw'ekyendamu atandika okugirwanyisa? Era bwe kiba ng'omugaso gw'abalubongo yakuwaayo baana ffe nga bw'ogamba, naye ate muneebe baatuddusa abo abatuwaayo nze tebampaayo. Alhamdulillah beebalenze kunkolera kisa. Bwe kuba ng'omugaso gwabwe gwakuwaayo baana, bwe kuba ng'omugaso gwabwe gwakuttisa baana b'abantu, kati tandika nnyo okukyawa ate Besigye kubanga ne kugugwe baafa ate nga naye yava mu system. Ate kati ate gwompaanira era gwonjuliriza nti ye yali kwalaali ffe tuli bakiwaani kubanga twava mu system. Lubongo yali w'amaanyi mu system ng'asobola okusalawo okusinga Dr. Besigye bwe yasalangawo mu system. Eyagula n'empale ez'okugulu okumu, eyagula n'engatta ezitafaanagana. Gw'olina yo okwesiga ono tolina kumwesiga kubanga yaweererwa system, ate ono abadde akolera mu system. Eyaweererwa system kitegeeza yali mu kusoma, teyaweereza ku system. Era tewaliiwo musaayi gwa muntu guvunaanyizibwa ku ye. Oli n'ava eri political commissar nga yatuuka n'okugaba Obwakabaka tebulina kuddawo era Museveni afuge paka lwalifa ne waalikooyera noga tugende noono. Ate naye weeri gy'oyogerako gye bava nga ne bano bw'obakuba olw'okuba beeri tugende noono yo opposition omutuufu, naye nga naye ava mu system. Kulonda kwa 2006 tetwakuutira nnyo Ssebaana Ndingide wa Democratic Party n'Abedi Bwanika bwe kiba nti ab'omu Central be balina okubeera ensonga. Twagikuutira Dr. Kizza Besigye eyava mu system, ate era nga weeri gy'olwanyisa Lubongoya okuva. Ki system kye yakola Besigye okutuuka okugirwanyisa? Nkiddamu abaagalana be beekyawa. Nkiddamu ayagala obuyinza, olina bunoonya mu balina buyinza. Twali tetuyinza kufuna balimi bannaanansi oba twali tetuyinza kufuna ba mukaako abaakubwa eyaabwe nga tuli mu lugendo lw'okutwala Nakyemali. Oyo baba baava mu system kati tukikkiriza mwe baava, naye ayagala okuggyawo system olina kuyitira mu bamanyi system. Yenna ayagala obuyinza tebabunoonyeza mu balwennyanja, tebabunoonyeza mu Bugerere mu balimi b'ennaanansi, tebabunoonyeza mu balima amatooke oba mu balima amayirungi e Butambala n'abalima entangawuzi. Obuyinza babunoonya ewali obuyinza. Bwe kibanga ekikubuusabuusa National Unity Platform lwa Lubongoya ne Katana bw'ogamba nti system terina kye yabakola okutuuka ogikyawa bw'otyo, era baava mu system, lwaki temufunye abatabadde mu system ate ne mujja muleeta ababadde mu system kubanga twagala system? Kampani egula ennyonyi bagiweerako omuvuzi oba ensi egula ennyonyi bakuweerako omuvuzi kubanga yamanyi system okugireeta ewammwe.
kakati yenna ayagala obuyinza oyina kuyita mu buyinza oba oyina kutapinga mu buyinza oyina kukwata mu bamanyi obuyinza kuba ne Museveni yasooka kwetooloola buyinza kale bwakuba mu bino temuyinza kubimanya nze sinze yali afiizi wammwe ate mugamba mwasoma kyekyennaku Museveni oyo omulaba mumanyi lwaki afuze nnyo eggwanga yamanya obuyinza yeetooloola obuyinza to the extent govanga ku musajja ayagala okufuga naye ng'ate mu bavuganya mwali naye ng'ate ye deputy wa high commission etegese okulonda ng'abulaba asobbukwatako n'abwetooloola olunaku lwe yabujja mikono gya Lule ng'abuteeka mu mikono gya Binaisa ye yali minisita wa defense era alina ekigambo ekyenkomeredde era Lule Museveni kwe yali abalidde nti lye pesa lyasigazza kubanga meeting egoba Lule yatandika budde bwa misana nezibya ne beekyanga yali simwogerere Isiraili Mayengo ne Professor Lule ne bava mu kisenge mwe babiteesereza nti just like that obuyinza babuwambenga akapapula kanigina nti gwalonda yesi gwafuna ne bagenda waggulu bano ne basigala wansi eyo gye baali waggulu Lule kyavaga alindako Minister wa Defense tabaddeyo ne bamukubira halo ne babimunyonyola tekisoboka obuyinza babukyusa batyo obuyinza babukyusa batyo nzija nkulaga Museveni yalina amaanyi agagaba n'obuyinza Mayengo bamuganda ekkirirako wansi olabe kye baliko ne Museveni tatuuka olw'obusaasaana nga Museveni ali wansi alayiza apanga kulayira kwa Binaisa obuyinza yasooka n'abwetooloola ati n'amanya system era agenda okutwala system nga system asoose kugimanya na kugitegeera na kugyetooloola ng'ekiyenje ng'enkoko bw'eneetooloola ekiyenje eti kakati obuyinza bw'oba oyagala okubufuna obuyinza bwakwetooloola na kumanya nabaani ababubadde munda ekibanga kyekyo epointi yo avudde mu system ate alwanyisa system golowooza Gaddafi teyatta kkojjaawe okufuna obuyinza n'omwana we akutta kuba ebiseera ebisinga olaba ne Muhoozi ng'akasukira kitaawe oyo tabeera katemba omwana akulidde mu system aweereddwa system n'emuwanisi rank ayagala kuyiwa system obwo bwe buyinza obuyinza si byabakazi kubyekoledde n'oyagala mukazi wange kubyekoledde n'otwala mukazi wange obuyinza tebuliimu kubyekoledde era abasinza okubuwamba babeera mu bwo ngenze ku Blaise Compaoré